Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bebaza mwenna bagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera ate ekyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Tukyali mu bitundu by'omu Kitezi wagenze maaso n'okubeera nga wagwa enjiga eno. Kasasiro yagenze maaso n'okubumbulukuka n'agwira n'abantu n'ebintu byabwe. We tuli wano eno we ku kanisa ku kisaawe ku ssomero we bagenze maaso n'okubeera nga obaolyawo bateeka abantu bano eno aba Red Cross ogenda maaso n'okubeera nga babadduukirira mu ngeri bwetyo. Nze Deni agenda maaso n'okubeera nga nkuweereza nina maama gwendi naye wano eno mu kamera. Maama nsanyuse munange okulaba naye tewalina wakusanyukira. nange okukulaba. Nje maama oli otya munange? Ndi naawe oli otya? Ndi bulungi naye munnaye ebyatuuse eno oba oliawo nange binnuma ku mutima, so tetulina bulungi bwe tuli. Oli otya maama? Gye ndi binyiga omutima naye kati ndowooza tulina kuguma. Tulina kwegumya. Ndowooza si kuguma wabula okwegumya. Maama amannya gaffe? Nakyanzi Juliet. Nakyanzi Juliet. Maama embeera eno agenza okutuuka ku lunaku olw'omukaaga byakusanze luddawa? Mu Lusanja wennyini awo. Ewaka mu Lusanja. Ewaka? Omu ku mayumba agaabuutikiddwa ettaka? Saagaabuutikiddwa naye ate agamenyeddwa. Ge baamenye okola ekkubo okuyitawo okutuuka eri? Gali kumpi. Ge gamu ku gamenyeddwa okuvaawo. Kakati kino eno kyatuuka ku ssaawa nga mmeka? Ssaawa 2 ez'okumakya. Ssaawa 2 ez'okumakya. Ssaawa 2 ez'okumakya. Kati wawulira otya? Walaba kyali kitya? Kati nze nali ninawo envaako katono nenyingira ekikomera kuba ewaka tubadde tulinawo engeri y'akakomera. Naye bwe nayingira bwe nti abaana baba bambuuza osiibye otya maama, kuba nabasanga booza ngoye nga bambuuza osiibye otya maama. Kyenva mbagamba mumbuuza sinnatuula nga nkyali ku baana nkyabanenya. Kalooli ne sitandika obuuka mu bbanga nga nnyingi. Mama nambuuza kalooli otambula n'ezo ng'ozireese? Ne mubuuza ate nze ntambula na kalooli. Kati mu budde obwo bwennyini nga tulaba kalooli nnyingi si kyekya bulijjo. Bulijjo mu Lusanja oba mu Kitezi kalooli gyeziri kuba kasasiro era abeerako ebinyonyi ebyo. Naye zino zaali si za bulijjo nga nnyingi nga zibuuse mu kirindi. Kati ne tufuluma tulabe kalooli. Kati mu budde obwo obw'okwetegereza kalooli we twawulira ekibwatuka. Kati ne tufuluma ekikomera tulabe ekibwatuka kye. Twagenda okulaba nga kasasiro abumbulukusa ajja ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu. Ffe n'okudduka tetwadduka. Twakuba bukuba enduulu, kyali kitiise. Tetwadduka. Naye twakuba bukuba enduulu ate era ne we twalidduse era kyali tukubye, singa twali bakufa era twalifudde. Lwakuba nti Mukama yali atubiseeko obusubi nti tekijja tukuba, kijja kuyita mu maaso kikuba abalala. Twali tukyakuba enduulu mu ddakiika ezo zennyini nga kimaze okukavaringa ekifo ekyo kyonna nga mwakirabye. Tekyatwala na ddakiika 5 ng'ekifo ekyo tekinnaba mala kavaringibwa nga mwakirabye kyonna, nga kyonna bakibise nga tokyasobola laba nnyumba. Kati aweze eddakiika oddukiramu ng'oddawa. Tolina w'oddukira. Bwekito bwe kyali. Kati awo baneiba mumanya mutya nti ekituufu kiri nti kyo kibuutikidde abantu? Toyinza butamanya nti kibuutikidde abantu, obudde bwali bwa kumakya ate nga lwa mukaaga.
ate era ne balirwana abo bo mamanyi nti mama Kabayo yagenda ssaawa 3 ku mulimu tata Kabaya yakedde 12 naye mama Kabaya mwali okiwulira bulungi era twakitegeera nti kissa abantu bangi ate era mwalimu bogamba nti gundi abadde adduka naye kimukwatidde tulengedde gundi nga ye yanadduka naye ne kimukwata kati ekyo kyo twakimanyirawo nti kissa abantu ekyo kyo twakimanyirawo kuba kyagwira mayumba era obwo budde bwakumakya abantu tebayinza butaba mu mayumba gaabwe abamu byabasangana mu buliri nga bakyebase yali weekend abaana tebasomye kati nga tosobolera gamba nti tekyasse bantu oba nti ndowooza nti kiyinza okuba tekyasse bantu wa okkiririzaawo obudde bwali bukyali bwakumakya nnyo saali zakawera bbiri nga tezinaba na kuyitamu nnyo tyoba zinaatera oyingira 3 saali zakawera awo mu 2 kakati obadde tolina mulimu gwokola eno ogamba nti no mbadde nkola waneeno olwali lunaku lwamu mbadde siina nze n'okukola sikola mbadde siina mulimu gwenkola wajja ddi okubeera eno maama we bamenya mu Lubigi oli omu ku abo bebamenyera amayumba mu Lubigi we bamenya mu Lubigi ng'eno ninayo akazigo k'abapangisa nali nazimbayo akazigo kanga onogamba ak'ekikyala kanyambakoko we bamala okumenya eri nenzijja nensitula ebintu byange nembireeta eno mu kazigo ako kati nembanga amakanda nagasimbaawo wewaffe kati tuddeko wanene mabega kati ne maama mu Lubigi we bamenya wali wazimbawo amaka kyali kitya waliwo weka oba n'omwami wo n'abaana nali mufumbo n'omwami wange n'abaana nga ninawo amaka gange n'emizigo gy'abapangisa ne babamenya wonna kati muva mu Lubigi gwe n'omwami wo omwami wange yafuna gye bamusuza ewalala nze nenzija n'abaana eno lwa nsonga wano wa famire waliwo ne maama waffe wa famire nga tasobola kujja eno naye ate ffe nga tusobola okujja ate twali tetulina sente za kupangisa kati kwe okujja mbeera eno ye naye neyeeyiiya bibye mulina abaana bameka? 7 abaana 7 bonna obalina waneeno kati wano ninawo 5 bobadde obeera nabo eri bonna 7 nali mbeera nabo mu Lubigi wali obeera nabo mu Lubigi novaayo kati bwewajja eno nojja na 5 omu yali mu P7 ng'ali mu Kisulo nga tali mu Kisulo yali avadde kuba ayina obulwadde nga tasobola Kisulo naye we nafuna ekyo ekizibu nga gyenzize tasobola viirayo kugenda ku ssomero nga wala era kitawe essomero nampa ofa naŋŋamba muteeke mu Kisulo ne bamunteekera mu Kisulo omulala wa senior 3 yali asomera mu Nansana omwo kati nga ate era naye nagendayo ku ssomero nembeegayirira nga ndaba bwe bamundekeraawo nga era siina school fees waava nga siina ntandikwa yonna kuba omulimu gwali gwasaanawo n'obuzigo bwe mbadde nsoloza mu school fees nga busaanyeewo nengenda nembabuulira obuzibu bwe nguddeko olw'ensonga nti nali muzadde nze omwana wange okuva siniya wano asomeraku eryo ssomero limu noono owa P7 okuva P2 asomeramu eryo essomero lye limu nga bammanyi kati kyanyanguyira ne bankola ki ne bampa ofa abaana abo basigaleyo ku ssomero nga bakola ki nga basoma ne baŋŋamba neeyiiye ng'abaana bo bakyasoma kati owa senior 3 n'asigalayo n'owa P7 n'asigalayo bano abalala ne mbasigaza kati banaana abalala bo n'obeera nabo olwa 5 yes sir kati kino kyagenza oggwawo nga bonna bali waka yes sir awo mukama we yayambidde bonna babadde waka kakati enju teyakubiddwa kasasiro teyakubiddwa kasasiro naye yamaze ng'eyina okuvaawo aba greda be bagisenze yabadde eyina okuvaawo lwa nsonga era ffe tuli kumpi ne kasasiro twawona na buwonyi kuba wookitunuulira kati simanyi nze kubalambu simanyi oba mita mmeka naye kyatambudde ekitundu ekiwera ekintu ekyo
kati ate ffe ennyumba yaffe eri kasasiro ddala kwennyini kuba waliwo esookera ddala kasasiro ekubye emabega wa kasasiro nga wonoogamba nti emanju wange ye kasasiro kati eyaffe ate yeeyokubiri okuliraanira kasasiro mwennyini mu ekyo ekitundu ekyasigaddewo ekiwanvu mu ekyo mulaba ekiwanvu ddala kiri kyagudde kati neyiba waakyo ekyo ekiwanvu ekiriwo kati ffe ekyo ekitutunuddemu era ennyumba zaffe ziri mu bitundu byawo kati ze zimu ku nnyumba ezabadde zirina okuvaawo nga tebasobola ate kukuuma buzibu bulala kuddamu kukola ki kugwa wantu weewamu ne bazimenya nazo nga zirina okumenyebwa ziveewo. kakati waneeno mwaze ddi weema zino era baziteekawo ku lwamukaaga olwo lwennyini oba ekiro oba ku sande ekyo sijjukira najja ku sande bajja ku sande ekiro bajja ku sande ekiro. embeera mugisanze mutya okubanga kati enju bwe bagimenya mwasobola nga tebannamenya mwasobola okugyamuko ku bintu oba byonna byasaanawo mukadde ako ebintu osanga twalitaasizzaako naye akadde ako n'ekifo ndowooza kyalimu engeri ya routing twapa kukanga tutaaseeko bye tutaasizza naye ng'ate jjukira abasirikale batandise okusiba obuguwa ekifo ndowooza obutabeeramu bantu kati ngo emitima gitugamba twafuna gurupu yaffe ey'abantu kuba ku kitundu tubadde tumanyikiddwa ate newaka nga tuli famire tuli bangi ne twekwatakwata n'abaana baffe ne tusitula n'ogamba kansitule ntwale empummuze wali nsitule ntwale empummuze wali ng'ogenda okutuukawo nga n'ebyo byottewo babitutte ne tuva ku bintu kati ne tusigala nga bwe muli obulamu obubadde nga almost omuntu olina buli kimu okubeera ng'otuuse mu mbeera nga tokyalina kyoyina embeera eno ogisanze otya mugisanze mutya wano kati nkugambe nti tugisanze tutya of course era ebeera mbeera mbi era oba olina okwennyeka mu mutima ng'omuntu eyali akeera ku makya n'ogamba nti oluddewo okumpa nno ssente zange leero nga gwe agamba singa gundi ampaayo kilo 2 ez'akawunga ndiise abaana bwe tokiraba nga kyanjawulo nnene nga kyakusoomoozebwa kinene mu bulamu bw'omuntu kati sisobola kugamba nti embeera ngisanga bweti of course mbi naye era oba olina okuguma n'okwebaza Mukama lwansonga nti ate obulamu gwe obusigazza abantu bangi bafudde n'emirambo gisobola obutalabika kati ate gwe osigaddewo ng'oli mulamu naye bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'otunuulira embeera nga bw'eri waliwo omuntu w'otuuka amaanyi ne gakugwamu nga n'agakaaba tokyagayida ng'osigadde tunuulira butunuulizi embeera kakati maama naye wanze naye waneeno mwali omwo mu tenti tuli naye mwali omwo mu tenti ate ye twalibadde tumulekedde aniye ng'ogyeko maama tewaliwo banganda ndala oba abayinza okuba okumpi n'okubeera nga at least babadduukirirako nga njigyeko maama nti oba ab'eŋŋanda okutudduukirirako kati okutudduukirira kwalibadde kwangu oba ate era kwalibadde kuzibu kati nkugambye nali nina abaana bange 7 nembaleeta nendeetako 5 nembayunga ku bano ne sisita wange yali ayinawo abaana tulinawo brother waffe yafa naye nga yatulekera abaana tetulina abaana abasukka mu 15 abaana abasukka mu 15 mu maka ago ge gamu era we mbadde nkugamba mu kusooka nkugambye nti waali kuŋŋaaniro lyaffe nga buli omu ewagaanyi ng'ojja buli alemereddwa ng'ajja kati lye kuŋŋaaniro lyaffe ng'era n'abaana baffe twabateeka awo ne maama waffe jjajja waabwe abeera nabo kati mu butuufu omuntu ne bw'aba waakukuyamba kirungi naye akuyamba atya
ekyo tosobola natondo walagamba nti muganda wange tanyambye kituufu akutandikirewa akutandikirewa kati kyekyo n'ab'eŋŋanda babeera gye bali kuba tosobola gamba nti nze siina baŋŋanda naye ensi we yatuuka buli omu anoonya ya leero so ate gwena famire yo nnene gy'otagenda ate era kuleka mabega nti gweobaveeko gwogende ewa gundi akuyambe ekitasoboka obulamu ne bubeera bwe butyo essaawa eno ng'ekituufu kiri nti tuzze ku ziro kituufu nga tewakyaliwo nasuubi yadde wakutandikira essuubi olyezaamu n'ogamba olw'okuba nti ndi mulamu mukama wekyatutuukako ekyolubigi bwekyantuukako nawulira ng'obulamu buganye naye ate abantu abamu mu lubigi we batandika okufa abantu ne bambulira ne baŋŋamba ate gw'oyina obulamu mubeerewo ku lw'abaana bammwe n'eŋŋuma kati ekyeno kyagenza okutuuka mu mutima ng'olweddi gwakosebwa kati ate kino ne kimpa n'ekyokuyiga ti mu lubigi nakaaba nnyo nga bammenye bumenyi bandesezza ewange n'enkukkuluma naye kino kyazze ne kibikka abantu n'amayumba gabwe nga tekiriiko yabamenye naye ne kibabikka nabo ne bafa n'otaddamu nakulaba wagundi nti ffe twatukange wamulirwa nawo tokyamanyiiwo naye ng'ogamba bugambi nti awo ennyumba ebadde esooka yagundi ey'okubiri yagundi kati ne ŋŋamba ate abo banenyaani kooba obudde kati awo otunuulira ebyo n'ogamba kannezzeemu essuubi gwe kennyini ng'olina okwezaamu essuubi osobole okubeera omulamu kuba essuubi we likugwamu toyimirira kati gwe kutandika okwezaamu essuubi naye nange nasooka n'endowooza funa ekintu kyenkola abaana bange tuzikirire ffenna nkole ntya ng'obusoberwa bususse ng'olaba tokyalina najje weekoona bw'oti otandikireko nga tewakyaliwo naye bw'otandika ate era bw'obeera ne banno bw'otandika okubeera ne banno otandika owuliriza ebizibu eby'enjawulo n'ogamba owange kaŋŋumireko wano ate embeera bwetyo bweri gwagenda mu maaso n'okubeera nga otulaba ndi nno ne maama waffe mukadde Nakyanzi ono y'omu ku abo be baamenya mu lubigi ng'alina amaka ge ossa ennyumba z'abapangisa obulamu ne bukyuka nabanga ekyokuzaako kwe kudda ewaka ewa maama naye ng'essaawa eno nawo tewakyaliwo akadde kano ng'obulamu ekituufu buli mu mbeera ey'okusoberwa gwagenda maaso n'okubeera nga otulaba kakati maama essaawa eno mulina abaana bonna wano kakati tewaliwo ssuubi lyonna lya kuba compensating bagamba nti abantu ababaddeko n'obuyumba tugenda bafunira ew'okubeera oba we bayinza okussa akayumba ne babeera olunaku lwajjo prime minister namulabyeko ng'agenda maaso n'okubeera nga gamba president yamutumye nti abantu abafiiriddwa abawe miliyoni 5 n'abakoseddwa abali mu ddwaliro miliyoni 1 kakati ekivune neebuuzaamuko nti ate abaaviiriddwako ebintu byabwe tewaliwo ngeri yonna gye basuubizaamu abakulembeze okompasetinga abantu abo kati abaafiiriddwa ensonga lwaki babagambye babawe miliyoni 5 mama akitunnyonnyodde n'atugamba abamu emirambo egyo giva wala ate era munnange ebizibu bagamba tebimanya nnyumba mbi naye okimanyi nti ekizibu kikugwako nga toyinaamu wadde 10 mu nju kati we kiba kyatuuseewo oba weetaaga okukwatizaako
kati kweko okubakwatizaako beekwatekwate batwale abantu baabwe gye balina obbakolaki obbateeka ndowooza zeze miliyoni 5 kyennaalirowoozezza oba nkirowoozezza mu bubi mu nsobi naye nze kyennaalirowoozezza kati eno miliyoni emu gye bawa abaakoseddwa ku mibiri okugenda mu ddwaliro era oba weetaaga okugenda mu ki mu ddwaliro kati ffe ab'amayumba era puroguramu baatugambye gyeri naye kati ow'ennyumba tebasobola kuddukirako sipiidi kituufu ate era waliwo n'okugamba nti tulina okulaba ennyumba eno efaanana etya tukubalirire era tebagenda kugwira bugwizi nti gundi kwatayo akakadde gundi kwatayo ebiri gino tekijja soboka kati baatugambye bali mu puroguramu bakyakuba miitingi ez'enjawulo naye naffe bajja mala batutunulemu kati eryo essuubi nali era ne tuliteekawo awo nze nakugambye mu bulamu bwange nasigaza tambulira ku ssuubi buli wamu nteekawo essuubi kakati maama bw'ogatta n'abaana aboolina 5 n'abasista then ne brother yafa kwoteeka maama esaawa eno muliwo wanene abantu nga bameka saawa zino abaana be tuyinawo tulina abaana 14 abaana bokka ate mbw'ogattako mu abantu abakulu kati tulinawo sisita waffe abo 15 nange ne sisita wange ate abadde abeerawo arunning ewakaawo ne maama mwennyini 18 abantu 18 wenna ali eyo ng'ogenda mu maaso n'okubeera nga otulaba we tuli wano eno tuli ku kanisa mu bitundu by'omu Kitezi bw'otuuka n'obuuza we bakampinze era osobola okubeera ng'olabawo kati gwe nalina obuyambi obw'enjawulo famire eyo nga bw'ogiraba nnene n'abantu bano nga bwe bali tebakyalina ssuubi bw'oba ng'olina ky'osobola okukwasizaako abantu bano nkusaba jangu ojja kunoonya mukyala Nakyanzi we bamenyera mu Lubigi era wano erinnya ekkulu lye bampita nno Lubigi bw'otuuka n'obuuza Lubigi ogende maaso n'okubeera nga omukwatirako oba oli awo n'ekyo ky'olina naye ekikulu mu byonna tubasabire kubanga akadde abantu bano ke balimu oba ke bayitamu kazibu nnyo nnyini ddala n'okukkiriza biruma bikwasa ennaku n'atera nga maama bw'agambye nti lwakiri ffe ekyaliyo essuubi ne tugamba nti nze ndi mulamu naye abaafiiriddwako abantu baabwe nga ne guno gwaka tebannabalaba abamu babaziise so twezaamu essuubi naye tubasabire Mukama abazzeemu essuubi ate maama maama njagala kusiibula nkwerekereze naye nsaba Mukama agende mu maaso n'okubeera nga akugumya ne famire nammwe era abeere nammwe mpozi oyinza okuba omuntu ng'ayagala nnyo owulira eddoboozi lyo nga lyeryogedde statement gyenjogedde eri oyo alina obusobozi bwonna asobola okuba nga akukwatirako najja mu kitundu kino nakuyamba oba mukulembeze oba mulyoyi wa myoyo yenna omuntu yenna alina obuyambi bwonna tubwaniriza mu kifo kino ffenna abali wano twetaaga obuyambi nange kennyini nga nze omuntu neetaaga ki obuyambi kati yenna ali eyo omuzira kisa waba awulidde omulanga gwaffe twetaaga obuyambi abaana abo tetulina we tugenda bakuliza twetaaga ew'okukuliza abaana abo ekintu ekikulu mu bulamu weetaaga ew'okubakuliza kuba w'oba tofunye w'okuliza abaana abo baba bagenda kukaluubirira enkya neetaaga ew'okukuliza abaana n'omanya nti kati wano wensinziira omwana omugamba nti tokola kino tokola kiri naye kati woba toyina wobagambira nti tokola kino tokola kiri nga toyina wootudde kukuza abaana abo osoberwa kale maama
tweyanza ate tuwakadde kano netwogerako ffenna nammwe mwebale era tuwa budde bwammwe baganda bange mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera nze Deni beyond the newsroom where untold stories revealed kansabe mukama agende maaso n'okubeera nga abankuumira ate era abampeere ekisinga naye bayibuli egamba nti mukama awa omukisa omukono ogwo ogutoola ne gugaba oba oliawo okusinga omukono oguresivinga nti buli lwokwata n'ogaba bwoti katonda akwongerako kinene sobaako ekyo kyokwata oweeri eri abantu baneeno ate ne katonda akuwa omukisa mbere bulungi baganda bange mweraba tusinkane Beyond the newsroom, where untold story is revealed.